Chatandika Smart Yala Entertainment. Tugenda maaso ate nte. Songa sagadde akunyumiriza obanyuza filmu yaffe etandika. Bannaffe aba Smart Yala bakuletedde firimu eno. Ekyatandika butandisa tugenda maaso mpola mpola. So tandise Mad Ghost in Bukunjja Part 2. Ye firimu etandise mbulambalamba. Sagadde agikunyumiriza obanyumiriza tutandika butandise. Sembati Ashraf King. Yenna nyine firimu asooka. Ekyatandika butandise. Baba batema. Musoke mulinde. Mukimanyi taata yatulya. Kali nga bagamba taata yatulya. Taata yatulya. Taata yabadde atulya. Omanyi otya? Nekumuba musanze yati. Kali nga amugamba nti waliwo abamubye emigo wansi eri. Bamusi. Ono mulya wa bwereere. Omufensi omutuufu ye taata yalidde n'omwana. Kumusumulula kutandika omusumulula. Babadde bagenda mulira bwereere. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Kali baga balina ate ku muzeyi ke bamubbe ne bamutta. Kali balina genda ate muzeyi bamugye bamulye nga tannagagga. Balina kumulya nga tannagagga. Ono musooke mukuumirawa. Balina ettundubaali lyabwe bw'osinda gw'omanya. Ettundubaali nayo jjukira baali yazika bweyazisi. Era n'enfunda nnyinyo de yakajano nga alinoni. Si ntono si mirundi mitono. Kati ono akutte akabazi kwa kimanyi muzeeyi akaluba amagumba. Ali abalina omukuba amaviviyo ne babugyamu obusomi. Kwe kwolekera. Efirimu egenda mu maaso. Kyeyamaani. Kale Kyeyamaani yajja asiira. Bano basaaga. Kino kye baliko basaaga. Abeno! N'abayitirawo. Abeno! Kubanga akimanyi bulungi nnyo ekisajja kye basse kyawano. Kati ng'atandika kuyitaayita. Bw'alingiza. Jjukira bali baakavaawo kati. Baakavaawo kati. Ssentebe ng'atandika kwetooloola emmanju. Efirimu egenda mu maaso. Eno gye tulaba giyita Mad Ghost. Ekitundu ekyokubiri. Soko lindeko. Babadde basiitaanira wano. Babadde bagenda na kulya mu kati ogenda okwetegereza. Lino si ly'ettundubaali lyange. Yali basaba ne bamugamba simanyi balina bye bagala olikozesa. Ttundubaali ne lwaki sigenda nalyo. Ettundubaali lya kanditwalire ddala. Ngajja ogenda okwetegereza mulimu omuntu. Babadde bamuzinzezinze. Nga bagenda kumulya. Kano katandikirawo kaaba. Laba ne bakutuusiza kuki? Naawe waabo obadde ogenda kufa enkwa. Olulimi lwayogera nga tebyatuka. Olulimi lwayogera nga ebigambo si byatuka. Tebabanga batezeka nyeebwa. Bataddewo omutono bafune enzi omunene. Tebabanga bataddewo omutono bafune enzi omunene. Efirimu egenda mu maaso. Kaakano no kye yakola. Kye yakola ng'amusumulula. Asumulula gw'ataasibye. Waliwo ebigambo ebyogerwa Abaganda okwetumiikiriza. Omwami ono ekintu kino kyakola. Kye bayita ki? Efirimu yeeno. Waliwo omuntu okola ekintu naye ng'alinga yeetumiikiriza. Nze nkuyambye. Kuba abantu bennyini adde bagenda kuwuuta. Abakale bansi. Kati nga muga Bakusibidde ki?
Bateesa banzi. Babadde bagenda. Damulya. Saawa omwana. Awobobba watu. Ogenda okulira ebigambo kabyogera ng'ebya bulijjo. Badde bagenda kundyola omwana eyabuze. Nzija wano. Kati we bakitegedde sinze yamulidde. Bano gye twavayo lwakulya abantu. Byonna n'abyogera. Ekyabajja eri baawuuta kasupu entumbwe z'abawoomeranga. Naawe wali abantu ate teri muntu alina sitama lirimu ggumba ettama liba savvu. Kati ssentebe agenda okwetegereza. Oli ayogera ku kyokulya ennyama n'otunuulira ebufaananyi ng'okuba bwa mbuzi oba ente. Naye bw'atandika okwogera ku ky'abantu otandika okukirowooza. Naawe kennyini wekubamu obufaananyi ng'oli mu ntamu. Bakusaliramu ennyaanya oba obutungulu. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Naye genda sina gye nkutwala. Nekyalo tekibeerako basezi. Ssentebe ekyakolayo ng'amugamba gwe genda. Ng'akwata tundubaali lye. Akwate kuba ave wano. Sijja kubasobola. Abantu bajja okusenga kuno kumbe bulijjo basezi bwe bati. Batuserera ddala nga tulaba. Aba agenda. Yawulira mbuzi ekaaba. N'atandika okuyita. Semisambwa waako. Semisambwa nazzikuno ng'oziyize nnabe. Obubi obuyinza okutuuka ku kyalo kyaffe. Naku mulundi guno totuvaamu wandibadde oli wamu naffe munnange. Sebo. Sekyalo kyaffe. Tuyambe. N'agenda maaso n'akuba omulanga akwawoola. Semisambwa. Ayi enzige. Ne balusiringa. Ne luno ne balusiringa. Semisambwa ametama. Yes. Kozi. Awo kugaddewo ennyumba eno. Katulabe banaayita. Tebalina kuleka ni baddamu okujja. Ennyumba abwe gaddwa. Akabonero akalagaani bagende. Emisambo egimu gibeerawo ng'okugigamba kye gikola. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Ng'akwata tundubaali nga yeeyongerayo. Eno n'akyanoonya mwana. Omwana yatwalibwa. Naye nga jjukira twageza kuleka ntulaba Madi Ghost yageza kuleka nti omwana amutwala. Okumujja mu ngalo zone yali agenda omulya. Abantu yabalajana. Mwana bamunoonyeza mu kibira kyonna. Mwana abuze. Tebalina yebatakebedde. Luwamu bakebeddewo. Naye ng'ekituufu omwana mu kutwalibwa baali basuubira okuba ni yamututa agenda kumulya. Wabula tebasanze wantu wonna walagaani omwana ono yaliiriddwa. Ate nga badde balabanga yatuta omwana ye emiggo bamukubye mizibu nnyo. Emiggo bamukubye mizibu nnyo. Kakati ssentebe kye yakola n'aleeta ab'emmundu. Ali omukyala okuvira eri ku muta. Aleesa ab'emmundu. Abasirikale tobabuulira mbw ale simanyi ale musezi oba kyaa. Naye waabwe. Naye njogera n'akawola akamu kubamu abaawaka. Ono yagenda maaso n'agendera nti abantu bano okumanya bakyamu bakambwe. Era bali abantu n'omwana yennyini gwe waabwe gwe bajja naye ne musezi muno yadde agenda mumulya. Nti kasita bakunyigira dde oba musezi bakulya. Baade bagenda kulya musezi munnaabwe. Naye ate oluvannyuma omuwala ŋŋamba so ibe bali. Efirimu egenda maaso. Omwana wange Bebo bennyini teri kubuuza. olwaleero biggwa leero. Mwe bali muno. Tugende. Baabo. Baabano. Tugenda mu maaso nga bajja.
tebalina batakebedde emiranga giringa emiranga efirimu egenda maaso bannaye ono akyala ajana abalala ne bagenda ku mutala gweri ne tubasalirako awo egenda mu maaso efirimu egenda maaso okunoonya kugenda maaso okunoonya kugenda maaso Steve gwe mwana abuze nze omwana tumuveeko biki gye tuvudde eriyo nooya tunoonya omwana tumunoonya tumulaba eyo bagamye nti ayo oli awulira ayagala kutya ono nti nze nzizeeyo oli nti nze nzizeeyo tunoonya mwana nze siina kyentya tunoonye omwana siina kyentya tunoonye omwana ng'agenda maaso n'okunoonya omwana yatalina kyatya efirimu egenda maaso omwana aliwa omwana yeyiko wappe ono yagambye atalina kyatya ye yasigala agenda maaso n'okunoonya efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso twaga tumanye ludala gye biggwera mwana kumunoonya mu kibira kyekifuusa ensonga enkulu kati n'okunoonya n'okuwobwa namunegina nakwo oluusi ebintu byandibadde byangu omuntu nga munoonya muli kirindi mwandibadde munoonya muli kirindi naye n'okunoonya nga oli bwomu efirimu egenda maaso okunoonya nga oli bwomu kibira ekikwafu ngaakyo obulwako ne oba okubira enduulu kale obanga okubya enduulu oba oli awo abawulira bayinza oku nduulu nayo weeyina okwatukira naye oluusi yinza ogikuba n'egaana efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso n'okuyingira ekibira ng'olinga atadda mu busonda alinga alo nga yeeyongerayo okweyongerayo tetuganye yagambye talina kyatya wedda banoonyeza mu kirindi n'obwa supayiro no nabwo bwetaagisa oluusi kale buba bulungi obwa supayiro obwo oba oba muzira ogenda okwetegereza sokulindeko genda banange bano bakutte kitaabwe baagala kumulya kati ono abaguddeko efirimu egenda maaso
baagala kuliira kino titwagala gira kuba kyetaaga mubenga mugera n'ebyenda mubifuke lumu. Bali eno bateesa, kumbe eyagenza okunoonya omwana ye yagambye mutatya. Bano bali mu kibira bateesa. Jukira ne waka gye baavudde. Ombike kitundubaali oba omuteeke mu nnyumba. Kijala kuba kiriyoofu okwambuka eyo ng'abantu bakyali banyiivu. Bali eno bateesezza eno. Muwala we baamulese kikulu nnyo. Ono gwe baatuma asooka agende waka omuwala we baamulese bamuggyewo. Kati nja mmulya ng'asaaga kati ngenda mmulya kutandikira na ku kibumba. Baabona omuntu okwesunga nga yeesunga gwe munne oyo naye aba mukambwe waliwo alengera malina okukojjowa. Ono akojjowa bateesa kojjowa kuba tekisaana kubaaga muntu ng'omukojjo ogukusimbye. Bagenda mu maaso tunuulira. Nono agenda okulira waliwo akawoowo k'ensava. Mwe waliwo ennyama yiino. Baasi okulingiza tekubadde kubi. Bamukutte abasezi. Abasezi bamukutte bannange. Bamukutte abasezi. Bamukutte gimuwunyidde. Giwunye. Temutugannyo temunyigannyo. Temunyigooli. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Dungu yayigira n'abasezi. Dungu yayigira n'abasezi. Baasi. Aba bagenda okutunga omusamba we gwatuukira. Obwedda gumulaba ali mu kwesolosa yeesogga obunankani obunyomero bw'ekibira nga gumulaba. Omusamba obwedda gumulaba gwe gwamutaasa. Gwe gulina amaanyi ageebasa abasezi. Laba ono ne batandika okumaalumaalu. Laba emiranga. Ojja kuddu. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Kati gwe bagambye agende waka ajjewo gwe balese ku ndagala. Ate yamusanga. Agenda okutuuka ng'oli baasaze musaze ne bamuggyawo. Yenna nkabirwa Zuwena original names. Efirimu egenda maaso. Vazagenze ya Rabbi. Ennyumba babumbye mumbe tebakyalina bye bayitira. Ennyumba yabumbiddwa baggaddwa tebalina buyingiriro kati. Ate omusezi taba na maziga. Kati yawulira nga ayagala kaaba naye nga tasobola. Yawulira nga okaaba ayagala naye nga tasobola. Tunuulira. Efirimu yaffe egenda maaso. Kati sooke tulabe ludda bajja biggwera. Kati sooke tulabe ludda bajja biggwera. Ono aba agenda. Abadde aleeta byambe. Basobole okubaaga kaabuyi waabwe bulungi. Abulire ne bwe yalese mu kibira nti oli gwe twalese ekalabika yatawanyise. N'ennyumba bagisiirinze. Kati ebyambe yasuula awo. Guli omusamba guyina amaanyi. Omusamba guyina amaanyi g'otalabanga. N'atandika. Gubadde guwummulidde ku mulambo gwennyini. Jukira ne banne be yalesewo bagenze bayita kula bujjo. Baabalozeroze ne badduka emisinde. Ne gutambula. Omusambwa ne gutambula. Efirimu egenda maaso.
Kaakati bafuuse ebinyuunyuuli baabano